Abayizi ku ssomero lya Buloba Royal College galino lisangibwa Kapeeka ekiri mu Buloba mu district y'Ewakiso Babinusse Massejjere oluvannyuma lw'ebigezo by'abayizi bannaabwe abaatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde okudda nga Babiyitidde waggulu. Wekituukidde ku ssomero lino ng'abayizi babinuka Massejjere wakati mu ndongo ebadde esindogoma nga bano beegattiddwako omutandisi w'essomero lino Hajji Abdallah Matovu Sebyala wamu n'abasomesa olwo ne beenyenyeza ebiwato okujjula okubikutula. Hajji Matovu agamba nti batuuza abayizi 184 nga ku bano 122 bayitidde mu ddaala lisooka ate nga 62 bayitidde mu ddaala lyakubiri ng'abayizi okuli Wasajja Arafat ne Male Jude bafunye 8 mu 8, Namubiru Oliver Nora yafunye 9, Akangumya Norman wamu n'abalala 5 bafunye 10. Babiri bafunye 8, omu yafunye 9, abaana 5 bafunye 10. Nebazanya abasomesa abayizi na buli muntu yenna ku Buloba Royal College. Hajji Matovu agamba nti okwekkiririzaamu kw'abayizi wamu n'okwemalirira kwe kubayamba okuyisa abayizi buli mwaka ng'onaasuubizza abazadde nti bakwongera omutindo guno waggulu era n'abasaba okubongera abaana. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo, abaana bakoze ekyenjawulo era omulamwa gwaffe ogwa self reliance bagututte mu maaso. Ndi musanyufu era nebaza abasomesa abayizi n'abazadde bonna okutuwagira era mutwongerere ddala abaana ago gakyali mabaga. Buloba Royal College ekyali ku ntikko. Ye omukulu w'essomero lino Lydia Tumushemereire alambuludde ku ngeri abayizi baabwe gye baakozeemu era n'asaba abazadde okubongera abaana kuba basobola. Ndi musanyufu nnyo olwa performance yaffe. Twafunye abaana 132 first grades, second grades nyingi, naye nebaza Mukama olwa performance eyo, nebaza abazadde baffe, abasomesa ne buli omu yenna eyabaddewo ku lwaffe kukola obulungi okuleeta abaana kubanga ebifo bikyaliwo mu senior 1 naye mwanguwe binatera okuggwako. Tubasuubiza bingi mu new curriculum eno ate tugenda kukikubira ddala next year. N'omusomesa waabwe Ssengoba Robert yeebazizza abayizi olw'okukola obulungi kw'ossa abasomesa banne bwe bakoledde awamu nga naye asabye abazadde okubongera abaana. Abayizi baffe bayise bulungi nnyo, Mukama Katonda tumwebaza olw'amaanyi ag'omukulu w'essomero, amaanyi aga director n'abaana baffe n'abazadde okuteekamu amaanyi wamu n'abasomesa abasomesezza day and night. Okutuuka ku kino omuwendo gwa first grades ne 8 ze tukoze 2, maanyi g'abasomesa, maanyi g'abayizi n'abazadde baffe abatubeereddewo. Tubeebaza era tubasaba mutwongera abaana tusobolera ddala ku Buloba Royal College. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo okuli Nassali Threa wamu ne Kagoda Jane batubulidde engeri gye baakozeemu era ne beebaza abasomesa ba Buloba Royal College olw'omulimu gwe babakozeemu. Twafunye first grades 122 olw'abasomesa baffe babadde batusomesa obulungi. Nze ng'ayogera nafunye aggregates 10 era ndi musanyufu nnyo. Abasomesa ba Buloba Royal College bali approachable ate kyemmanyi ku principal wa Buloba Royal College class yonna agiwa abasomesa abakugu ddala bamanyi kye bakola. Soka kwebaza mama wange fizi zampeeredde, basomesa bange okusingira ddala principal sajja yankoledde kyamaanyi era nebaza abasomesa bange bonna bansomeseza sina gwe ngamba nti nooba takoze mulimu gwe agukoze era mumanyi gange Katonda yalabye nga nsana 13. Hajji Matovu awadde abayizi sedume w'ente nga bagenda kusikaasikanya bifi nga n'abasomesa ababatuusizza ku buwanguzi buno abawadde embuzi 3 nga nazo bagenda kuzookya omukyomo beejavaane. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.